Zendyako ndya ku sente za 2021 sirya ku sente ya leero ndya ku sente gye nasavinga mu 2021 kyenjogerako kati ekyo kyo kyaleeteramu abantu abamu ate era nabo mubannyonnyole nti kyaleeteramu abantu abamu omuntu weegiramu nze nakyakala nnyonnyo awo byonna 2017 nenseetinga kati sente bwe nseetinga nembeera nti nno nakiseetinga era nkugambye nti tosobola kunda nti ndya ku sente ya 2022 2023 2024 mbeerawo ng'omuntu nti sente nzirya accounts zange zijja ziraaninga nti ebyange biri nti no kati nga bwe nkunyonye ndya ku sente ya 2021 Mukama akuwa omukisa. Amin. Ora ku sente ya 2021 naye bagamba mbuno omwana Jengo tomuyambyeko ku mabanja gayina amayitirivu. Jengo muyambe ki nammwe nayensi amabanja galina okusooka kwa byonna kiri ekintu kimuze Jengo nabasonyiwa family yonna nabasonyiwa ku lw'obulungi bwa byonna nze ebintu bingi nnyo ate ne Jengo ne mwebaza nti Jengo ku kintu kyonna kyonna nali nkolagana na kitaawe era nakyogera luno nti Jengo mwana bwemba nali nkolagana neyiga Jengo mwana ate n'ekyokulala nali nina ebintu ebyo nali nina omugayidinga mu ng'omuntu n'enkiraba public n'entunuulira bubi ng'etunuulira ng'omuntu nti nwanira TV just something small era olwagira bwe nti era kimukiraba nti bwe nagivaamu omwezi omwezi ogwokubiri ne bagijjako kuba I was the backbone nze nali mulandira okubeerawo kwa TV naye nakitunuulira nti public yali ekigira bubi then ne musonyiwa ne sente zonna era namukubira essimu ne mugamba nti mutabani Jengo kyo nkusonyiye sente mamotoka na buli kimu so mu mutima omulungi ne continuinga n'embeera era tewaliwo kintu kyonna oli omusoko banja sente mmeka twalizaamu zo abasonyiwa Jengo yeke nyini ng'omuntu nze ngenda omugenzi gagenda okuva mu nsi nga manja millions 2.8 Jengo najja n'agira n'aŋŋamba neziwera million 5.2 si kwa accumulatinga nti no kijenga ina byatwala nga ye sente ze nagattako nengattako n'emmotoka niziwera bwezityo naye n'emigabo gye nalinguzeemu emigabo 20% shares mu ABS byonna ne mugamba ng'omwana ne mugamba manyi nti ye mubeere nti nebakwataganyiza so kati waliwo nnyo obuzibu buli awo nagira neŋŋamba TV bwe libiranga kweri eribeerako naye bisigadde byonna sinanze kyemmanja Jengo Toyanza nnyo kujja. Nkunnyonnyodde ne nkugamba nti mu bulamu bwange bwonna obusigadde ku nsi sebo osobola okunoonyereza osobola okunoonyereza nkugambye oba nkozi oba sikoze kuba nayagala okusetinga obulamu bwange nti mu bulamu bwange bwonna njagala nnyo nayagala okuwummula nga ati si buli mwezi nsobola okuyingiza akati wa million 152 nti oba nkozi oba sikoze so nze investinze nnyo mu transportation ne construction nzimbye ebizimbe byange na buli kimu era tiwabangawo okobuzibu buli wofuna sente ng'obaako ebirungi by'otandika okukola batwayitawo emyezi mitono nnyo ng'oggwamu bakazi be batwala sente oba sente z'olina nnyingi nnyo kujja bannyonnyola era nali nnyonnyola actually mukwano gwange omu twasinkana Dubai nabaddeyo okwo mu mwezi ogwa December ekyali kintutteyo okutunuulira nsi bbiri Dubai ne Canada wowe nsobola okugula ennyumba okubeera nti nno nsetolingako kugamba nga siga nti no bino bwe ngenda oba Dubai ntuuke mu hotelo bankole ntya so ne kibeerawo era ne mala nenkiteebereza ne ŋŋamba nasazeewo ensi nnungi emu Dubai era nja balaga empapula mu butongole kuba ngenda kubeera nti nno ngulayo ennyumba abantu problem weeri nti mwe bannayuganda ate era kino tukibagambye nnyo nti problem weeri nti omuntu bw'afuna wano miliyoni 2 nagenda nakwata oba nakwatayo abantu awo nti mujje twagamba miliyoni 2 ezo asobola ozikosa bannayuganda ne bakyamukirira naye tubala kintu kye tuyita equity otunuulira nnyo ennaku zino biri ku gundi eno etaddewo ko kye bayita CRB card nti osobola otunuulira ebyobugagga by'omuntu n'omanya kimbo wazitowa ki kubanga bw'okuloosinga olina crossinga n'okiraba nti ku statement ye ya account okugeza kangeze 2024 nti kimbo wa ku statement ya account from January up to December ya crossingako n'obuwumbi 2 kitegezo yaba muzito so sigamba bano nti nno natebyeyo ku miliyoni 2 oba 5 nagamba akankole bwenti ne bwenti so mu byonna mutunuulire mmwe muli bannamawulire tunuulira nnyo kye tuyita ekisooka equity omuntu akulimbalimba n'ekyokulala abantu abamu tugende nga mu investigatinga bw'otuuka osobola okuteekamu
enamba y'emmotoka kati okugeza nti nze nsobola okusomera emmotoka 4 zonna bw'oziteekamu nga zireeta Kimbo wa Richard kitegeeza emmotoka ye naye ate bwe kibaawo emmotoka osobola okuteekamu emmotoka z'abantu abasinga obungi wano nga zonna tekuliiko emmotoka eri mannya g'oyo muntu so byebyo kino kyokola kye bayita emyerago gitya ate kati kyenkunnyonnyodde kiri ekintu kimu nti ffe nkugambye retirement nabagamba bwe nali ku birthday yange ndi ku Tavern Woods omwaka oguwedde nabanyonyola ne mbagamba mu butongole nti ngenda kuwummula okukola we nateekawo ebintu ebimu ebyokuwummula okukola ne ngamba nina okuba nga nina emmotoka ezange ez'obuvunaanyizibwa emmotoka nga 4 nzimbye amaka gange amalungi mu kyalo ne wano actually ebintu bingi nnyo nsetinze kati nasetinga dda nze sirinaako kyendimenya abantu era kino nkyogera ekiro kino sirinaako kyendimenya abantu mu nsi olw'okuba nti nno nze nasetinga obulamu bwange okuva ku insurance ey'okujjanjabibwa singa mbanga ndwadde up to ntaana nti n'olunaku lwennyini ne bukeera ku makya nenva mu nsi nze eddaama eryange ligamba nti bange omuntu ansondera wadde 10 kubanga buli kimu kiri seeti akawunti zonna zoze emmotoka zogenda okozesa mu campaign because bangambye ogenda kwesimbawo emityana nabivuddeko kati nesimbawo binkwasiki binkolere ki nti omusala gwa member of parliament Bitinga sana yo,